nga tugenda okubeera tumba episode yaffe ya mukunywanyi waffe oba mukadde waffe eri wamala twakoma ku ssaawa eri twakoma ku lunaku luli nga tumenyaamenya ennyimba ezamufulu w'amaanyi n'ebyo biki bya zaayimba oba amakulu ga zaayimba mu episode eno kojja nsaba tutunuleko ku ezo ze tuyita ebintu achievements ze yafuna oba ze yakola ofunawo oba yafunawo ku awards nazo tuzimanye. Ekyokubiri twagala tulabe ku nnyimba zino zonna ze yayimba nga omukulu eri wamala ddala tulinawo impact gye yagatta ku society eyinza okuba nga emujjukirwako mpaka kati mu bulamu bwe tulimu kati omukulu oyo eri wamala. Kati nga ku luyimba nga Talanta yes lwagattako kinene nnyo kuba we lwayimbira ng'abantu bayitiridde okuleeta obuleesa abasajja ne babawa abaana ojja kufumbirwa ono eri wamala n'akuba oluyimba olwo mu 1900 yali 68 yes Talanta ndeka ntwale Talanta yange saagala seeyagalira ddala seegomba ababagagga batategeera. Okay. Etondetero lyo okubanga gwe omwagadde kuba yakuwadde oba emitwalo 2 nze omuleete mufumbirwe sente yaziwadde ggwe ate olugamba nze mba ngenda mufumbirwe. Ekyo kyaleeta okuba nti abawala baatandika okufuna eddembe lyabwe okwefunira abantu be baba baagadde okwefumbirirwa abo bebawulira nti be balowoolezaamu. Oli yali ayogamba omuwala we nti eyo yali true story nga bamuwa omukyala omuwala nga bamugamba afumbirwa omwami omumu naye nga omuwala tayagala mwami oyo wadde yali mugagga n'abagamba nti nze seegomba bagagga batategeera era n'amugamba nti wadde ono alina 10 kaakuwa ekyo kuba ye kyalina tuleme kulowooza ku bingi. Kati ekyo oluyimba lwajjayo abantu ne bazuukuka batandika okugenda nga bareforminga ne bagamba abaana oli alina ssente bayinza okumugaana ne batamufumbirwa kati gwe akireese aba aleese omuntu omwana amufumbirwa olw'okuba alina ssente gwe oba weerabawa okuva olwo. Waliwo n'oluyimba olulala Namugaanyi luyimba lwali lulungi nnyo era yali hiiti nayo yali true story. Namugaanyi bubaka bwali ki? Bwali nti yali agenzaako okulaga nti abakazi nga ajja gy'oli sente bwe zikuggwako ng'akuviira naye abantu baatandikanga okwesigama ku message yali mu luyimba olwo nti nze kale gwolaba bwe sente bwe tuliba tuli wano engeri gye ndi mwavu nga waliwo omugagga akukwanye tolindekawo. N'abagamba naye ebyo obiŋŋamba ojja kuŋŋamba ebyo ate ekiseera kituuke oneefuulire kyaleeta abavubuka abawala abaali bafumbirwa obutakola ki okubanga banywerera mu bufumbo gye baba bagenze nga n'olwo oluyimba message ebapuushinga. Waliwo oluyimba olulala baluyita Sacramento yali agezaako kulaga abantu nti ebbanga bw'omalanga ebbanga eddene n'omuntu tewali nsonga lwaki tebukira ku makya n'okola Sacramento ya matrimony. Mu bakatuli kikozi y'embaga okugenda ne babagatta wali father n'abagatta. Kakati kiyamba nnyo nkubeera n'omuntu kati Alex wedda tuli awo nga tewali nnamwandu akaaba kati bannakatemba nga be baliwo. Naye ati yagundi okuva lyayimba oluyimba yalwana nnyo abantu bafubyenga nnyo at least agenda okufa nga alina omukazi aliwo nga ki nga nnamwandu asobola okubeera nga yakumaakuma abaana be mu biseera by'okufiirwa. Kati abaana bagundi tewali abakumaakuma. Kikojjako kesitegedde baliwa Goloza Alex abadde talina baana alina abaana naye gwe walabyeko abakuŋŋaanya nti yono kubanga yeri Sacramento ya matrimony kuba nti teyakolebwa teyagifuna. Kojja omusajja ono ettutumu alifuna ddi? Ettutumu yalifuna dda yalifuna mu 1900 oba 5
57 era lyamuwa bibala kinga bwogamba nti afunye ekintu kyonna kyonna mu Uganda waliwo ebintu byosobola okukola naye kasitabu kya kumakya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ne bwakukwata mukwasi mu ngalo oba ekyo kyokka kimala naye Ssekabaka Muteesa Edward Walugembe yawulira oluyimba lwe bayitanga Nabutono olwa Eri Wamala naye nga buli lwaluwulira n'abagamba nti mugende mupite musajja wange oyo mumuyita mpeemuko era abagenyi bonna abaavanga e Bungereza abaavanga mu Bwakabaka obw'amawanga ag'enjawulo abafuzi b'enno n'ab'enjawulo bwe bajjanga wano nga bayita omusajja baamuyitanga Sempeke nga ye mukubi wa Ndingidi so mutabani we kati wali ku National Theatre awo Dokita naye ne bayita ne omulala bamuyitanga Desiderio ne bakuyita Eclas ne bayita gundi Elishama n'ayimba nga buli kapate ka Ssekabaka ng'omukulu alina okubeerako n'ayimba nga bw'ogamba nti amusanyusa omukulu kakati okumanya nga Eri Wamala alina omukisa era yafa alina omukisa yali favored okuyimbira bakabaka babiri oteeka okuba nga olina favor ne Kabaka ono yamuyimbirako n'akola shows nga Kabaka naye azaagala n'ayimbira ne Nnaabagereka era yayimba n'oluyimba lwa Nnaabagereka omukulu ebintu azabikola ebyamaanyi ate n'ayimbira ne Paapa bwe baalagira Uganda gwe yalagira okuyiiya oluyimba olwaniriza Papa Paul ow'omukaaga that was 1969 July 31st onasonyiwa naliwo kati mimanyi ojja kunyiiga nnyo kubanga oli ayinza okugamba oyembwe ennaku naye nga waliwo kati olaba bwe nakwogerera nsomawa ng'ennaku z'omwezi 31 July essaawa zaali mu 9 BOSC neerandinga Entebbe Papa Paulo n'ava mu nnyonyi nga tulaba n'akka ku madalo lwatuuka n'asooka avundamu n'akomba ku ttaka lya Uganda bw'ati alyoka ayingira emmotoka eyamutambuza ffe tumanyi kye tulina Bannayuganda tebabimanyi era kakati oli asobola okujja n'ankuba emiggo n'akola ki nga tamanyi kimugenda kufiirwa kati nze bw'onkuba n'onzita gw'omanyi bino bye nnina mu mutwe gye biraga kadisiki oba okase naye ate nze sifaayo kuba nze gwosse mba mbimanyi era nfa mbimanyi kati oba ogezezzaako kotogera ki abalala era waliwo omwami obo gwe nabadde nayagamba naye nja kukutwala ew'omunene waliwo ayagala ebintu ebyo by'oyogera ebyafaayo naye twabadde naawe wamma twabadde naawe ayagala ebyafaayo kakati yafunamu eryo waliwo oluyimba lwe bayita olwa inspiring ennyo abantu okuddamu okusoma n'olwa inspiringa kyaki yamugambako nti abantu nga tebawa kimu kya 10 nemusaba ayiye oluyimba abantu bawe ekimu ekyekkumi era n'aluyiye baluyita ekimu ekyekkumi okugezaako okusikiriza abantu baleme kuba selfish baleme na kwekkaanyanga kimu kya 10 si kwekkaanya oba otegeeza kwetegereza ate kuno kola nze bwe byantama kwekaanya ogamba nti ekimu ekyo10 kati naakuba oluyimba olwo abantu ne batandika okuddamu okuwa ekimu ekyekkumi wano naluli waite omwana wo Yesu lwalikomawo ensonyi ennyingi olizikola otya bwe bali kubuuza gwali gutya ng'owooza saategeera so nga byakugambwa nga n'obinyoomerera nga bw'omuyita ng'olina omulwadde ataawa ne mu masanya era osaana kumwebazanga Elishama oluyimba nalwo gye luli mwana wo Yesu kati alina n'oluyimba olwobadde lwinspiring ennyo abantu
okuddira mu bantu n'oyombagana kati n'oyombagana ne Ssewanyana nga tosobola kuddamu kwogera naye kuba mwayombagana bwe bayita nga bwe wakolanga njagala nga bwe wakolanga balita kale maama mbita nga bwe wakolanga sukusuuta kati oluyimba yaluyimba baali nayo yali true story yakyankalana ne girlfriend we n'amuvuma ne batacyankalana n'amuvuwa buli kivumo kyonna naye olwagira naddamu n'agamba we nakuvumira ebyo nali ntabuse omutwe naye gwe kyoba okola njagala nga bwe wakola omugaga Megatron oyo no kakati oyo bamuyita Megatron musajja mulungi era tuli tuti naddala nga omulengeredde wala aba ne bumusemberera Kojja munywanyi wa Paulo Kafeero alina international recognition ze yafuna eri wamala ekiri kitya eri wamala engeri music gyemukolera ebweru nga bo balaba kya bulijjo naye eri wamala yalina gundi nyingi zalinga 3 yafuna mirundi 3 bamurecognizinga ebweru emirundi 2 na 1 gumu omuliko omuwa nga ekirabo bagamba era eri sama yafaabirina ekyokusooka yasooka n'afuna wano yafunako ekirabo ekyasookera ddala ekyokuba ndi Munnayuganda eyasooka okukuba oluyimba okulurikodinga ku Jjinja ekyo tekirivaawo kati ekyo ekyafaayo tewali asobola kukikola ki kukiteekawo ekyokubiri ye Munnayuganda eyagenda e Bulaaya n'asoma music nadda wano n'amukolerawo ekyo nakyo eriko lyagirina ye Munnayuganda eyayimba emyaka 6 ng'ayimba 60 years of active music ekyo nakyo kati toyina bwoki okujja nga waliwo anajja mu saazo tutenda ababiri mweta baluddewo nga bakuba 6 lwaka kati nze kale nange nze nakazanyira 5 era olaba sinnamutuuka very true ate kyakubiri ye musajja era ku myaka 65 n'afulumya hiiti 3 ku myaka egyo egyakawungeezi n'afulumya Sacramento ebinyumu byaffe n'afulumya oluyimba Emilino w'Ensambya n'afulumya Leticia kati oyo toyinza mwerijjako toyinza mugeraageranya Kojja yatukolerawo ko ku bantu betulabako manyi bw'oba ova omukululo gw'omuntu gulina okubaako abaani aba eri wamala ne Mayinja naye era aba eri wamala oba olaba Mayinja oba olaba eri wamala kuba Mayinja yali inspired by eri wamala kati music omusajja asinga okuyimba kati mu Uganda aliwo omumanyi essaawa zino bamuyita Kabuye Ssembogga iyo nsigo ya eri wamala Kabuye Ssembogga ensigo era be bavubuka betwali nabo nga eri wamala shifting okuva wali Kavula wali essomero bayita Zai Preparatory School ngadda wano ku William Street awali walingawo night club bagitanga Palm Tree awo wali Christian restaurant awo wali Standard Chartered Bank awo ku Baton Street no si Baton bagita mama lugodo wili awo nga ku William awali Standard Chartered Bank walinga wawo bagitanga Palm Tree ne bovaka sera ne byagenda ne bagituma Odo Committee night club bwe bagijjako Odo Committee ne bagituma Kyosimba Onaanya restaurant we yali awo so Kabuye Ssembogga bwe bwana bwe twajja nabo waliwo n'obuvuko obubiri bwali obulongo wasikatone waswa ne Fiona mwana wa Fiona mwana gwe bayita Fiona Mukasa mwana wa eri wamala naye muyimbi era abadde ayimba bulungi ennyimba so ensigo ze weeziri n'abantu abali inspired by eri wamala bangi nnyo era ojja kuwulira baba bayimba music ne bw'owulira obuwulizi
kati nga bw'owulira Chris Evans bw'ayimba. He was inspired by Eddie Wamala. Eyo melody eyo bw'eti ewoomerera eyo. Okuyimba ng'oflowinga. Yes. Eyo flow ya Eddie Wamala. Eddie Wamala. Koja mu biseera bye byayimbiranga ye Eddie Wamala. Abayimbi bangi bazze bafuna bakola ebintu ebyennaggwano. Eddie Wamala mu buyimbi bwe bwonna bwe yayimba yinzo kifaananyi ki ky'oyinza okunsiigira ku kye tuyita social attachment ekyogamba nti mu bantu nga bw'ogamba twayimba we twali tugeraageranya Kafeero onolimba lwewaŋŋamba olwa Walumbezaaya nti day in day out buli ssaawa olimba olwo luyimbibwa mu craft we gwe yakolanga Eddie Wamala tulinamu that kind of content nti either tumalaako wiiki nga content oyo akoze kyali kati tolina luyimba toliyo gundi wiiki eyinza kuyitawo nga tebakubye ennyimba za Eddie Wamala. For instance ebijumu byaffe twalyako bye twalya terusobola kumala wiiki nga terukoze eki nga tebaluyimba teriyo ayinza kumalako wiiki nga takubye luyimba Violet mikolo naddala egyo olwo oluyimba Talanta. Yes. Tebasobola kumala wiiki nga tebalu. Era ogenda baba ku mbaga gyegimu ku nnyimba eziyimbibwa. Ngondi Sacramento. Kubanga buli wiiki abantu bawasa. Balina okuwasa. Waliwo abalina gundi nga tayinza kumala wiiki nga takubye luyimba Namuganyi. Very true. Babazi kuba nnyo naddala nina emikwano ntera oluusi ndi musajja yaniriza abagenyi nina obusungu oluusi malage ntera okwenyiiza ezo zonna nnyimba oluba lukuba bazaagala nnyo. Eddie Wamala alina ennyimba ezikubwa buli budde. I understand. Koja buli muntu yenna waba akola ekintu afunamu okusoomoozebwa. What are some of the challenges omukulu ono Eddie Shama oyo Wamala ze yafuna ddala mu period yekuba yayimbira ebbanga ddene nnyo naye biki ebisomoozo bye yafuna nti abantu be yali ayimbira nga tebategeera byayimba era ne firetuta yagifuna bakuba music nga wawaggulu okusinga obwongo bw'abantu gwe baagala level kwe bayimbiranga yali yatuleka ffe Abannayuganda era kyova olaba nti emyaka bwe gyayitawo baatandika omutegeera so tebamutegeererawo kyova olaba Eddie Wamala yatandika mu 1957 okuyimba naye olwaleero waliwo abatamanyi na nnyimba ezayimbibwawo okutuuka wano mu 8 we yayimbira Violet olwo batandika omupiikinga bapiikinga eri yonna yayimba zinnabutono tewali azimanyi kiringa ono content gwe tukola kagata exclusive nti omuntu tasooka mutegeera tasooka mutegeera ojja kulaba abantu kati content yo yali ku kagato exclusive abantu bwe banaawuliranga nga bino byenjogera nga baddayo bagenda bakebera nti waliwo okulika Eddie Wamala kuliko okulika Kafeero kuliko okuli Basubi nga bamanya bye nali njogera kati Eddie Wamala yakubanga music naye nga baliwo era alina ennyimba ze twaddamu versions 3 kati ng'oluyimba lwa kityo yes Winnie Penina akaana kakawalya nenda gundi omwana we Yesu ekimu eky'ekkumi ezo zonna Hamadi zonna twaziddamu versions nga 3 nga tuziddamu ne tuzikuba okuzisa ku mulembe gw'abo ababa baliwo bye baagala nga naye guli ogwasooka byabalema. Koja omusajja ono bwe yafa ennyimba ezo abayimbi bano abaliwo ebiseera bino generation zino baddamu ne bazikuba what happened baali bamusiima anti olwo baali bwe yafa ensiru yamanya nti bulijjo ennyimba ze z'amaanyi era tebadda mu nnyimba za muntu atali w'amaanyi. Abayimbi bangi abafudde gwawuli owuliddeko abalala bagenda baddira mu nnyimba Juliana n'akwata olulwe buli muntu avaayo naye ate ekikusesa abayimbi bwe bamala okuddamu ennyimba ezo ate ne baleka bagamba nti baali tebamanyi kuyimba kyenneewuunyiza amagezi g'abantu nga mumaze okukwata oyo mugambye nti abayimbi ab'edda baali tebamanyi kuyimba ate mmwe ennyimba zaabwe ze muddamu mwe abamanyi okuyimba muyimba ki kyokka ate ne bwe muziddamu nga mulina tekinologi owawaggulu ate mutazinyumisa era kwenkana oli ze yayimba luli gwe mugamba nti yali tamanyi kuyimba
kati awe newonyiza abantu so eri wamala yali mu klasi ye ate ekirala abantu yabaleka mu byonna one ye musician eyasooka okuqualifyinga okuba ne qualification eza waggulu oyo ne abo babiri nga bwe baali batambula academically baali basufu ne class Kawalya class Kawalya ali degree holder yali engineer mulamba biseera ebyo sizine zaffe yali degree holder sizine zaffe zafuuka buli wamu buli nyumba ziringa soda no Elishama yewe yasobera nti yajijja bweru awo n'alyoka addamana nawe n'ayongerako kati ekirala yali mwepansi yali omwejasi sejjaka nga tayagala mumanyira ajjanga wano najja n'agenda n'atuula wali mwe n'abaleka wano n'atuula ati kali gwe n'okola byonna byokola n'okola nga ye bw'ali Elishama nga tayagala takola kati mu bintu byabadde okusomoza kwe yafuna olumu twategeka show bagiyitanga swakaba omujweteke luyimba twali tugenda dufulumya lonchi yalwo ng'erina kuba mu National Theatre ne tukola rehearsals ne tutuuka olunaku ng'ebulayo wiiki emu tukole n'asazaamu show nga agamba nti oli yalemeddwa bwenjagala endongo zitambule kyagaanyi tetuyinza kukola kintu eyabadde akuba yalemeddwa n'agisazaamu show takola bintu biri half baked no a man of my caliber no I won't do that nadda please I won't do this kiriziganya nange tetujja show tujongereyo tusooke tugende sengo n'ayita Tony Seko bino bigire kikyagaanyimu naye tugende ewazana tuba tukolera rehearsal tumanye ate ne bamala okukola rehearsal gundi nemala okutereera n'alyoka personal character ye yali muzibu nga tategerekeka gundi Elishama yali tayagala muntu amusiruwaza engeri gye yasoma n'abazungu mu bazungu yali yakyawa okulimba yali yakyawa omuntu atalina buvunaanyizibwa yali musajja mwesimbu nga bwakolagana naawe n'agamba nti nja kuwaayo 2,000 wemamba nina 2,000 naye nnindamu jangu esente zo ninazifunye yes yoyo yatuguza naye twaswala yatuguza eri teepu album gye bayita Emirino w'ensambya netukkaanya ne mukama wange yes n'asasula ssente n'agenda n'atandika okukuba buli kimu byonna music ne bamulongoosa ne bakola buli kimu yali yaleeta ekifaananyi nga yakazaala omwana oyo bwe yali agirako ekifaananyi bwe yali aleese nga ekifaananyi bwe yali afaanana nga asanyuka n'oyo omuwala Emirina yes bwe yakireeta n'akikwasa mukama wange mwami Kasajja bwe yakimukwasa oba mwami Kasajja yakiteekawo nekimubulako agenda okuleeta master nga ennyimba ziwedde amugamba yereeta ekifaananyi ekyo onafunye omwana agenda ebweru atukolere gundi kavazi za gundi zino za teepu okuli ekifaananyi ekyo nga yakinoonya akirabako yava mu mbeera eri wamala yava mu mbeera n'ayeesooza n'avuma mwami Kasajja n'amugamba nti you are very stupid. I've never seen a careless person like you. A whole director. You can't keep my photo. Where can I get it? N'amugamba leta netepu yange siyagiguziza n'atambula n'agenda. Yakola kalifandi kemwali muwaddeko. Yatambula n'agenda takolagana n'abasiru. Nga n'oli naye akkiriza nti omusajja abadde mutuufu. Ye kifaananyi yakireeta ate sikirina. Oye eri wamaze. Very principled. Tugire kale tulinza kubeera nga twogera kweri wamala tumumaliriza
eyo episode yaffe eyokusatu ebadde kweri wamala bwe tuba tufunyeyo content owekika ekirala era netujja mukuwa kwano Kojja Kate exclusive wamu ne Focus 256 tusigale mu video ezijja mu maaso awo nze ne Kojja for now. Bye-bye.